ate no munange era toba bubi nnyo kubanga ate ekyo kibi naye nze kyensinga okumanya buli lwoliraana omugagga oteekeddwa okuba nga olina omugaso gyali anti obalira ku sente ze zange ate nze nsobola ozibalirako munnange mbuuza otya nze nsobola okubeera n'omugagga nemmanya nti mu sente ze nange mulimu ezange olwensi kyenkola kuba nice ku ye era ogenda okubeera awo at least omanyi bagamba bw'oliraana omugagga wabawo obukusamukira teri mugagga tayagala muwabula teri mugagga tayagala muga nti munaye wali we twabadde anti era tosobola kuwangaala naye kuba amanya nti gwe tolina kibi nze omuntu yenna buli kaseera byakumpaana wano ontama Ameri obeera nnyo ne Shiba era muli muti abantu abasinga beebuuza Ameria ne Shiba bakwatagana batya era kiki bagatte nnyo Ameria ne Shiba munange mu nsi wabeerayo abantu b'emitima emirungi n'empisa ennungi naye nga temubamanyi nga kikutwalira obudde osooka omutegeere omumanye olabe nti mukwatagana kati kyekyo ekyange ne Shiba kubanga tetutandise kati baile kansoke mbayoze nga gwe ne mukwano gwo baby Amel yazze ensi yagiguddeko bwati baba kati kyekyo kyetugamba Katonda mulungi era Katonda mwesigwa kitegeera kyekimu ku kirwadde ebigambo bibadde bingingi nga bingingi ng'owulira nga nange kenyini kati nze emabega kaawo nga Shiba tannasimulukuka mbadde siri bulungi nange aga Katonda mu ggulu mbadde siri mbadde okuva abantu we batandika omwogerera nange mbadde siri bulungi omanyi omukyala omuzito ayita mu kaseera kazibu ayita mu kaseera kazibu oba otaddeko gundi social media ne bakubawo ekigambo kino oba owulira bubi ng'omuntu kuba mukwano gwo Shiba ayagala abaana bange kitegeera mukwano gwange kati oba owulira bubi naye ng'ekintu kiri ekize nga mmanyi nti Katonda bw'agamba teri akola ki era nga mmanyi nti buli kimu kigenda kutambula bulungi kuba Katonda disappointing ako okay kwandiza ku celebrity track extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kansule nti oli bulungi tukola wana Uganda tutambuza mpola bana Uganda tulabira wana Uganda n'abatulabira emitala w'amayanja mwe bali kwanga mutulaba kyemukola kyamaanyi nnyo mirimu mwe bali gikwasaganya buli kimu bwentu nambe mpita ayitamba abantu abenjawulo n'ensanga naddala nga bavuka tuli mukola kiba kimpa amaanyi wewa onako olwaleero nsinzidde wano ku Afro Park muyenga we nsinzidde omusajja wange Simon munene w'ekibuga atera okungamba ngenda ku Afro Park era we nsinzidde oludako olwaleero wewa batunyumyamu n'omukyala Ameria Nambala atunyumyemu bingi nnyo omwaka guggwako tulapinga tulaba biki ebitambudde mu mwaka nga tuyingira omwaka 2025 biki bitulina okuleka emabega na biki bituyingira nabyo 2025 era ku katebe ndi naye tugenda banga tunyumyamu ku nsonga ezo zennyini banaffe nkutegeeza gwe alina okusubscribinga tekinyiga akapeesa teekako n'akapeesa notification giteekeko olabike nti ekintu kitambula bulungi nnyo ku katebe ndi ne Ameria Nambala omukyala omulungi anyirira ounyakawowo kali supa nakyo yaddala iyo fimu nandikubuuza nti ogiyita bagiyita batya naye abantu abagala okukopera yagamba naye kangyekuba emufaanana ne bwona gyekuba nga tomufaanana tonyirira nga ye kijja kuba kizibu Ameria ogamba otya ndi bulungi ogamba otya bannange webale kusiima nawe webale kunyirira nawe onyirira njidde mu ki-openi kyekituufu ekyo kyeyagadde oteekamu abagagga temulina nnyambala abagagga temulina nnyambala mwambala muti osooka okwebazaako Ameria dentoyo dentoyo thank you olaba ne bw'osekera ng'oli mu distance amanye guga olaba nga omuntu asimiringa waliwo omuntu aseeka nogaba nakiki alekerawo seka olaba nga amanyi okozesa ki eddagala ly'amanyi omunange naye kyemanyi nti kati ffe natandise eggulo okukola kijja kutuziwalirya ddifuna eryo gamba otya ndi wano Ameria tolina buzibu webale kukola njagala nnyo abavubuka abakola tukola naye tugezaako waliwo yabageya tukola bageya
tobafaako nnyo kuba tebalina nnyo makulu ffe tukulembedde akati ffe tukanyina omanye olaba ekikulu kya byonna mu nsi bagamba ekyobugagga ky'omunaku mazima nampisa okukola kummwe abavubuka kubanga omuntu watali mukozi naddala nga muvubuka batalina makulu babayita batya balina erinnya lye babawaawo abataba bize abaagala okukola basmart lukebe basmart lukebe tebaagala kukola naye ng'amanyi baluseke oluseke nawaluweta ne mukoona akuba oluseke n'onoonya ne wonoomufuniramu nga tolabaawo noga kati ono abadde ki omanyi wano Uganda buli muntu side hustle ye luba luseke buli muntu akuba oluseke mu ngeri ye naddala abavubuka bana batagala kukola osanga nga oluseke anti waliwo kubanga naye bana omuntu atayagala kukola era tewali kiriwo bambadde ngeri gyenjagala nkireetemu nendaba nga tewali kiriwo omuvubuka alina kukola kubanga omuntu atalina hope teri promising yonna nti tugenda kuba bwe tuti ndabira ddala nga tebingattira omuvubuka alina kukola atya mu ngeri yonna kyokola ggwe kyalina okukola kuba mukozi oba okola ki oba osindika kigaali oba osika chapati oba otunda nnyaanya oba osika nseenene nze kati nina omuvubuka awo asiika nseenene naye mukozi enseenene ze ziwooma nina omuvubuka ali awo atundira ebintu byo online sometimes yanyambaza sajja mukozi muwane ba clients abala so tekimatalinga oba okola ki oba okola kikasita oba nga oli mukozi bazinoonyeza zibuze kubanga buli omu tajja kukola mulimu gwe gumu bazinoonyeza zibuze tekisoboka kulemezaamu nalemezaamu omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu naye anti kakati era olaba teri akola ali bubi kyebayita okuba obubi nga n'ekyokulya kikola ki kikubula naye bw'oba osobola okukeera ku makya nti ng'olina ne airtime akubira ku Ameria nti n'ogamba nti asaawa zino zize toyinza kuŋŋamba nti ate sirina transport nti bannange naalize nno naye sirina transport ekitegeera so tutunuulirira binene bijja mu time yaabyo naye osooka n'osanyuka olwekyo ekitono ky'olina ti saawa zino ne bw'okubira Ameria nambala oba n'okubira omuntu yenna tagenda kubuza gwani okimanyi nti erinnya olirina naye brand ogizimbye okitegedde kati nze bwekubira essimu era tobuuza ogambirawo gwe owange jangu buzi sidda mu kwennyonnyolako mukama kyatanyambyeko ekyo kati kino kyo kijja na bukozi naye akati omuntu asobola okubuuza nti zwani nti nze muna Ameria owaawa kozi gwani wakola ki wakola biki soko onnyonnyole gwani okitegedde naye kati gwe ogamba bugambi tinze doga obadde ogamba tukole tutya mukwano nti mbadde njagala bwe nti okay kale weewalanga ofunanga nnyo ekintu ekyo nga tebakyakubuuza gwani naddala ng'omuvubuka okyalina amaanyi agasobola okukola omuntu akyalitalina nabudde busitowalinga nnamba okitegedde Ameria gwe kyemanyi gwe ddala okuviirala mu buvubuka bwo okubeera ng'oli muwala okulabika nti amanyi bwala basinga ebiseera ebisinga baagala nnyo ebintu biri ku mmeeza obulamu obulungi soft life buli kimu nga kimu kisajja njakola ntya omuwala waliwo omuwala akyalina essuubi nti asobola okukola ssente yiye ng'agyekoledde n'agyeyagaliramu bangi nnyo kitwala ki tekirina kyekitwala just kitwala ntegeerayo kuba ntegeera kikulu nnyo ku bulamu bwo na kikulu nnyo ku nkulaakulanayo kubanga ebiseera ebisinga osobola okubeera awo nga ebintu byangu naye ng'ate gwe obizibuwaza gw'ofa nnyo ku bitakwatako olingiriza nnyo abatakumanyi okitegedde naye bw'okeera ku makya n'ofokasinga n'obeera focused tikakati nze ondaba wano ssaawa zino nina kukola kino kati ssaawa zino bampise wano ssaawa zino awo wofuna connections ate connections nazo n'ozifuna n'ozikozesa bulungi kitegeera nze kiba simple kubanga tewali yazaalibwa ng'ali ati kituufu tewali yazaalibwa ng'ali atyo naye waliwo oba nga ye ayagala obulamu obuteeketeeke oba obulamu obuteeketeeke Ameria avuga motoka ya Mujamani Ameria awunya bulungi Ameria ayambala ngoye zayagala Ameria travelinga kwegamba naye ate nga Ameria teyali bwatyo myaka 10 emabega okitegeera Ameria travelinga Ameria talina nsi gye bataamu mu mako visa ensi gye batanyimako visa yaliwa yali South Africa gye batanyimangako naye ensi zonna by the way ne South Africa banyo Dubai gye batanyimako visa ensi gye mbala nti
byonna sabirawo ne bampeerawo bwere nakusangako ne Dubai. Oh yes. Twaliko Dubai awo nokambuza ekiro kiramba mu Dubai. Twali tugenze kola ki? Twali ku Purple Party. Purple Party, yes nzijukidde. Etugana tuzina ne muntambuza ne ngamba Ameria. Twamala ennaku mmeka ye? Ebbanga wiki yawera. Zale ennaku nga nnya. Ennaku nga nnya. Yes, ne tunyumirwa. So mbadde gamba nti okukola eyo nabanyima makoda visa okitegeera kakati naye kyenkugamba nti focus oba okulemerako kyekintu n'okuba nomanya nti banyime visa lwaki banyima ndi muna Uganda nteekeddwa okuweebwa visa nengenda nenzirayo gwokubiri ne banyima ogwokusatu ne banyima waliwo ensi ezanyimako emirundi ena kati for example US yanyimako oba emirundi 3 egy'omudiringano US yanyimako emirundi 3 Canada yanyima gumu. US yamala nekuwa. Nekuwa. Yes. Just wawona kugezaako nakulemerako nakumanya nti kati ate oli wabatu agenda nze lwaki. Wasegedde. Nange ndi muna Uganda. Yes. Era nembuzanga ku bantu nti naye bannange omuntu lwaki bamma bati omuntu lwaki baba banyima visa. Kati ku luno bagimpa nagenda ndi mukambwe abe US abo. Era konsola yambuza bulungi. Nangamba Ameria how are you nemga good how are you nganti namanyira bakimanyiza tebagenda konnyima nenga kantutukiriza omukolo nangamba Ameria tell me one street in America nemugamba bannange never gone to America I'm asking for visa to visit America kitegedde ekintu ekyo oli akubuuza oyagala visa ekutwala ekamuli mu Busoga togendangayo oli nakubuuza mbulira ebyalo nga 3 mu kamuli mu Busoga ninja kuba omuzungu kitegedde kakati nze kitu wenategeerera nti si kirungi kwegeziwaza nga tomanyi ekintu ekyo kyampanya ekyokuyiga omanyi ne wenaddamu nemugamba munnanga I'm asking for visa okay you tell me two streets in Uganda natunula what nemugamba okay one nga naye tamanyi ekindeese okusaba visa okitegedde so kitegeeza nti ebintu olumu tumanyi okubirimbiramu ne tupanikinga kati naye ng'ate kuba nali badde ngamba mama kimbuuziza simanyi wanimbe naye munnanga ate awe twamala era nampeerawo emyaka 2 Amerika kitegeeza kyeyambuuziza nakigudde tomanyi kiriyo kati mukyo ebintu bino twetaagamu nokongambya okumanya tewefuula nnyo omugezi ku visa ya Amerika bw'oba tomanyi mugambe simanyi kubanga nze saamanya ne mubuuza gwe naye mbulira bakubuuza omuzira gubeera ddi Boston eyo gwe ne weegeziwaza gubeerayo like tegedde geeza gwe oli muyayi otegedde so nze namugamba simanyi ate naye mukama nannyamba ne mugamba mbuulirayo street 2 eze Uganda nga naye tazimanyi ne muga kale mbuulireemu n'ensambya waawetera okujja eno okugenda kwembasa tamanyi nenkomekereza okumanya bannaye kwolwo naye nga nze nkimanyi mu mutima nti olwedde bakoze eki bannyimi ne mubuuza wakamala bbanga kiwano nangamba yangamba 6 months sigere naye nga 6 months tomanyi naawe street yo osulawa nga tomanyi street ze Uganda okitegera so mukyo tulekerawo okwegeziwaza ate tulemerengako okwegeziwaza kintu kizibu nnyo kyotamanyi gamba simanyi abavubuka e Kampala wano ddala mu Makindi beegeziwaza beefuula abagezi kyotamanyi simanyi kyomanyi manyi nti kati ate nno munnange namala okizula ne ngamba ensonga lwaki nga baali bannyima visa ne ngamba ekitegeeza kulimba kati Canada we naddayo oba ku akawunti nayinako ndoza miliyoni nga 18 ne bampa kyokka lwe bannyima nafuna eyanteerako keziwera back statement ebeeraawo nga kyamaanyi nemala ne bannyima zaatuulako nofuna banka statement nozizaayo ne bakumma mu bungi bwazo kati walinako ezizo nga zizo nga zange kitegedde so tudde ku point nti ebiseera ebisinga togamba nti ate nze lwaki nze nakula ntya gwe kennyini nga tebannakubuulirira soka weebuulirire soka wekansolinge wekka ogamba banayinza abantu babi banna abantu bantama naye gwe oli mulungi
oli mulungi eribbo oli mulungi eribbo ninayo omuntu atera okugamba nti nze abakazi ze sikolagana n'abakazi bantama nze ndaba nga oba musiru nnyo okwogera ekigambo ekyo kubanga bingi nnyo ebyetaagisa omukazi yalina okukuyambako bweba abakazi bakutama kitegeeza naawe oli mukazi muzibu toyinza kubulwa mu bakazi bonna batono b'okolagana nabo okitegeera bwe baba nga mulimu neera abatono abo b'ogamba nti wemukwataganya endowooza toyinza kutwala abantu bonna jenombu bantama abakazi babi nnyo abakazi babi nnyo bantama takimaking sense waliwo musumba bugembe walina katera okugamba nagamba nti gwe obanga okyali ewammwe olowooza nti omugagga mu famire yammwe sente zonna zaalina zammwe nti ng'omusuubira buli kimu kubanga akikuwa essuubi lyonna oliraba ye nti ng'olaba buli sente gy'alina kasita yaffe oba okyali bubi ate nno munange era toba bubi nnyo kubanga ate ekyo kibi naye nze kyensinga okumanya buli lwoliraana omugagga oteekeddwa okuba nga olina omugaso gy'ali anti obalira ku sente ze nti sente ze zange ate nze nsobola ozibalirako munnange mbuuza otya nze nsobola okubeera n'omugagga nemmanya nti mu sente ze nange mulimu ezange olwensi kyenkola kuba nice ku ye era ogenda okubeera awo at least omanyi bagamba bw'oliraana omugagga wabawo obukusamukira oza okugwa mu bintu kati embeera zo zeeyisa zitya ewali omugagga nze nsobola okubeera n'omugagga naye nembalira ku sente ze neŋŋamba mukama ansaasire nange nina okugaggawalako nga ye n'oli ku mugagga obala nensalawo okubeera nice kati mugagga omugeya lwaki oba omugeya bangamba omugagga takola nsobi ayinza okuba nazikola naye ayinza okuba tagikola ku ggwe anti mukunze oluseke mba tokola nsobi ate neera omugagga buli onyumya emboozi ngamba ya kituufu ekyo ate ekyo neera tosobola mumaintaininga ekyo kituufu byanti byakugisudiya ate abagagga baagala nnyo amazima abatuufu nomugamba muzeeyi wano tukozeemu bulungi wano bwekiti ne bwekiti bwebityo nemutambuza ate nze ndaba bayinza okwagala ennyo kituufu nnyo takola nnyo nti kituufu nnyo ekyo kyokoze kituufu nnyo takola nnyo kubanga naye amala n'akubuuka nti onjubisa mwoyo ku challenge omugambe nti mugagga nedda wano wayokyezza ajja kwagala nnyo kuba teri mugagga tayagala muwabula teri mugagga tayagala muga nti munaye waliwe twabadde anti era tosobola kuwangaala naye kuba amanya nti gwe tolina kibi nze omuntu yenna buli nga buli kaseera byakumpaana wano ontama nti gwasinga bino byenkweyisa my boss ekyo kiyinza okubeera oke kubanga owulira kyokola ki ne waliwo bino nti bannange eriyo ebyokujubisajubisa newookoze ensobi nagamba nti Amelia baba wakisabudde naye ate nze nsobola okukwagala ennyo ng'oŋŋamba Amelia wali nno wayokyezaamu wakozeemu bubi nze mmanya awo oli mukwano gwange ennyo kuba nze mumoto nagiteekawo mukwano gwange yenna ateekeddwa okunjagaliza bw'oba tonjagaliza tolina ky'oŋŋamba naye oba tonjagala naye ng'onjagaliza mmanya oli mukwano gwange Amelia tuyingira December kati abagagga bagenda kujja sooka ompe ku tips engeri gye bakumamu abagagga abagagga omanyiwo engeri gy'omukuumamu bano omugaso gyali wakati ebiseera ebisinga abagagga baba tebalina budde balina bye batamanyi fuba okulaba nti okimumanyisa for example kati omugagga kati waliwo bannaffe olumu babeera mu makomera ayinza naye okimanyi bosi wange waliwo omuntu bwati ali mu kkomera naye n'omala otuyamba oba n'okirowooza ne tugendayokko kiyinza otukole kati okitegedde ekyo kyokka okitegedde kati osobola n'omugamba naye nze bosi wange gye twatambudde nalabye nga webazikuseera leeta ideas eri productive eri omugagga naye gwe omanyi kimu embeera y'obwavu eggamba maama ate bo balina ate ffe tumuweeki maama nze atalina ebyo byobeeramu mu kkolimo naye teri atalina kyayinza butawa muntu amagezi go gayamba kinene kati nga nze wankubidde kulungamba Amelia tukole bwetu tune bwetu nga tukwateyo ka interview tugende kale manya oli mukwano kye so gwe just noonya ekigatta ku mugagga kyonna si kumutoolako butoozi kubanga naye ajja gattagattamu naga naye kati ono atwala butwazi alingatta kodi kanzireyo nkole concept zange za December kuba kati abagagga batanse okubanga bayingirawo waba bali mu ggwanga kati kwegamba nti wava ebweru ng'ova mu America ovaawa ng'osuubira okujjamu n'akasente nina ideas nnungi ezigenda okubanga zitugattako nkufunemu nange onfunemu tuyambagane okay Amelia obwavu kyeki obwavu
empisa zo olumu contributing kingi nnyo ku bwavu bwo. Empisa ezo zirina engeri gye zi contributing okubanga oli bubi. Kubanga teri muntu atayagala muntu amugasa mu bulamu bw'ensi eno. Buli muntu yenna ayagalayo omuntu amugasa, buli muntu yenna yeetaagayo omuntu amuwuliriza. N'amanya nti essaawa zino bannaye ndi wano. Naye Nazifa nawe namugamba tuulawo ajja tuulawo. Ne bwe namugamba Nazifa nkwagala dakika 3 ajja kuba akoze eki atuuse. Kati okulekanga nange ndi mubi. Siyina wenfunayo kaddiiru Nazifa n'atafunamu. Se kulekanga oli mubi omanyi bw'olina n'okwegendereza abantu b'odiringa nabo. Naye bw'odiringa n'omuntu omutuufu tosobola kuba mwavu nga ye ayinamu. Okubeera obulungi n'okubeera omugagga biina enjawulo. Waliwo omuntu abagagga nga ye mugagga yenna nyini kizimbe kino naye ng'enna kyusa sitali bulungi nga tasobola nakwebeera awo ne yeetwalako awutu tasobola kubeera awo. Naye waliwo omuntu ng'alinamu ssente ze ezimumala apangisa ennyumba ye ya mitwalo ago 5 asobola okweriisa asobola okweweererera abaana bo. Oyo abeera bulungi. Oyo ali bulungi. Ali bulungi. Ne wabeerawo omugagga nti kale alina amaka gaba kuno nakuli. Naye abaana bamutawaanya teyabuulirira baana alina agazibuzibu agatawugwa teyeewa mirembe tewaliwo olunaku lwasanyukako. Oyo aba mugagga naye taba bulungi. Enjawulo ogitegedde? Ngitegedde kuba kati nange kati nze ndi mbali bogambye nti alina emitwalo gy'akyana alabira famire bulungi kati ndi mu abo. Kati awo kyakabi tolina gogenda ssabiriza. Bigatta bibiri. Nze sobola bigatta ebibiri kubanga nze buli kimu mmanyi tayimu yakyo. Ate mmanyi na buli muntu we mwetaagira ne we mmukozeseza. Abawala abali emboozi eno mmanyi njagala nnyo abawala abatulabira eyo ebweru ng'akulabira ebbali nga tamanyi ebiseera ebisinga tubeera mu interviews nizo tukola nti gundi yakubye gundi yakoze bw'ati naye oluusi n'abeera ku interview n'atafunamu kyakuyiga. Kati y'ensonga lwaki nkola interview nga zino. Omuwala ali eyo ng'olaba Mary ali bulungi ali mu mbeera nnungi tolowooza nti obwongo bwe bulinga obwo obubwo gwalowooza nti ojja kukeera bugenzi buli ku makya ogende ku kasiki ssaawa 11 ez'akawungeezi oveeyo 11 ez'okumakya. Olina okulabika nti oyiiya. Olina bibalansinga kuba nakyo kyetaagisa ky'okugendako mu mazina. Naye bibalansinge. Tosobola twala kyamazina kyokka. Tosobola kugamba nti kyamazina kyokka. N'ekirala bw'oliraana omugagga bigambo ki by'oyogera naye. Gwe mu bantu lwaki gwe bantu kasera gobeka okola ono mubi ono mubi lwaki oyingira mu mpalana z'otamanyi. Oyinza osanga omuntu nga ye empalana emutta naye tagimanyi. Naye nga muli awala n'omuntu. Awala n'omuntu. Ne wabeerawo omuntu nga ye omanyi nze munnange saagala nnyo bintu bimpalaniraako ebyo. Anti nakyo paato kigattako ku bwavu. Mpalanirako si mulungi. Mpalanirako si mulungi. Okuleka ng'olaba oli kyaliiwo nnyo nga n'ekintu omuntu kye bamukoze kinene nnyo olw'ensonga nti osobola okuwalana omuntu nga tolina ky'omuwalanira omuwalanirako oli. Naye kati bo ebaddiŋŋana gw'oba osigaddewa. Eyo agamba nti abali abagalana sissaayo kyange. Kati ate watya nga owalana oli naye nakyo sensi nga oli gweowalanirako ate ono wa mutima mubi ate oli gwawalana yayinza okuyamba. Kwegamba obugagga kyangu just tulina kwetereeza. Toyingiranga mu ntale zitakukwatako. Tezikwatako. Okujjako nga naawe waliwo ekintu nga naawe olaba tono mukwano guddala ono yamukomyayo ate ono wa mugaso nnyo okusinga ki. Ne waliwo ogenda okwekkaanyanga bonna neera oyinza okugamba nti nga tebigatta toyingira mu ntalo zitakukwatako. Mpalanirako si mulungi baali bankubiddeewo omuntu omu. Okitegedde? Ate ekizibu ekikiriko kiri kimu. Nga ndi mukukkaatiriza. Ekizibu ekikiriko kiri kimu. Owalana omuntu nga gwe gw'omuwalaniddeko ng'ono gw'owalana ate ayinza okuyamba okusinga ono gwowalanirako. Ng'ogenda obyetoloola byonna byonna n'ogana ng'oza n'okugenda ewantu kati nze nina omuntu eyampalanako naye nga nebyampalana tebimukwatako. Naye twagenda okwetoloola nga bamugamba ate omuntu ayinza okukuyamba ekyama eriya. Ate nga eno awalana. Awalana. Akujjonkera. Okitegera. Naye nga ne bw'omubuuza munnange yinza okuba neerabidde nakola ki nga tewali. Just yalaba muntu nga mpitako naye n'agakola ki. Kati teri kintu kya busiru ng'ekyo. Amelia, kintu kye wali oyiseko mu bulamu n'olaba nga kiri challenging nnyo eri obulamu bwo n'ogamba Mukama Katonda. Eno embeera ng'ate nzibumuko. Ensinga mbadde sigisuubira kunkusabula bweti.
kintu ekyo kyali kintuseeko ennyo ne wenkirowooza saaga kirowooza kyali kya mwana wange kulwala naye mwana wange last born yalwala nnyo naye nga buli lwalwala yeesika buli lwalwa ye omusujja guluma katono nga yeesika nga simutwalangako mu ddwaliro nga oba tuli bulungi era omutwala oli bwoti buli lwalwala kati ekintu ekyo nga kyampisiza ddala bubi ng'omuzadde era nategeera nti mu birowoozo byange ekiba tekyajjamukko nti oba omwana wange waliwo amuloga kireka tekirinzija kubanza eyo moment yokka gye nalowoozaamu nti oba abantu abalowooza bano bukaseera nti gondi andoga simanya gondi yankoze mbwoba saakirowooza nze nagaa bugambe mukama yakola ki yekireeta kyatwala kyagenda omuvaako ng'awezezza emyaka ng'ena kyamutandika muwere nnyo nga myezi nga 9 nga ye guno omusujja wowulya nti abuguma bw'omuwulya nga abuguma katono okudda kuba kwesika gwe kwotandikira ogamba nti kamuleetera kapanado ng'omwana walwala nti kadde tekapanado ye ng'akola ki kati gwe tomanyi kutwala mwana mu ddwaliro ng'ebintu biri amaaso gali waggulu buli kaseera challenge yankosa nnyo mu bulamu bwange naye nga tewaba kyakukola naye era nensaba mukama kyaggwawo kikyoyinza okwebaza mukama katonda n'omugamba nti mukama katonda at least Amelia waabwe wano wendi nze kye neebaza katonda neebaza nnyo okuba n'emikwano emirungi nina emikwano emirungi nti right now wenjogerera kati nina olugoye lwemba ofuna omuntu alumpadde naye yaluguze $10,000 nerisiti agitaddemu $2,000 ezo miliyoni bana tulileseyo nazifa olugoye tulileseyo mu motoka koze olugoye lwe bampadde lwe bandetedde nerisiti mweri nabikika okitegedde olugoye lwa dola meka $10,000 $2,000 muze Uganda tuli miliyoni zingana risiti mweri weruli wali mu motoka oyo kamala okulya lulete kwegamba waliwo ebintu ebimu bye tulowooza nti tebisoboka nga bisoboka ati tuli miliyoni 7 miliyoni 7 kati kyetwebaza katonda naye ate nno oddawo n'obirowooza n'ogamba ate nze munnange olumu nange ngenda nengaba ku kitono kyennina olumu abantu bagamba gundi yeegabye biki kati ba abantu tebalowooza nti ate waliyo n'abantu abalina emitima egyo bwegityo kati nze neewuliza yali atambula mu moolo nangamba ekigoyo kino Amelia ndaba gwe obyagala ndaba kirungi musize bweru nangamba kirungi ne mugamba nze kirungi kingulire kirungi nangamba kati namuga naye kyammeka nanga kya 12 namuga totawa kireke gwena wamugamba kireke yenga kyagala okugulira kati nawo kisimye nakisimye nga nkyagala nenze nga manyi kiri obanga kale ekinene ennyo mitwalo nga 2 egye Uganda oba 2.5 oba 3 kale ekinene nnyo 5 naye mbadde ndi wano nga ntuuse ne wano nga kirese ku delivery nga ngambye bulungi yangamba lwe ebintu bye bijja paka bakirese kati so nebaza katonda nti nina emikwano emirungi nina emikwano gitukaba na jamaziga nawo okabayo ku maziga Amelia nina ne ka season kembaddemu awo nga obulamu bwange mabega kaawo katini atuba mukweraliikirira omanye ebiseera ebisinga ogenda noba ne mukwano gwo ng'olaba ebimwogerwako kino jjukira ebiseera ebisinga mukwano gwo buli lwawangula oba wakabirwa kuba abantu kye batamanye ekyo mukwano gwo waba wakabi oba wakabi mukwano gwo wafuna ekizibu nawe oba ki oba ofunye ekizibu ku bantu abamu abali ku alaali kati ng'obeerawo mu kusaba n'ogamba mukama ekirulisa bwe bityo obeerako oliweddeko mu lumu n'oggalawo nga ne muddire waliyo abantu nenkaaba amaziga n'okaaba byensinga ne mu mmotoka Amelia oli mukaabi aya ndi mukaabi nnyo naye lwakuba kyensinga ate obutaagala sagala muntu yenna kundabako nga nkaaba kimpisa bubi sikyagala nfuba nnyo okulaba nti nkikontrolinga singa mukama abannyambye kino kindeetera ddala ku kibuuzo kino abantu kye beebuuza Amelia obeera nnyo ne Shiba era muli muti abantu abasinga beebuuza Amelia ne Shiba bakwatagana batya era kiki bagatte nnyo Amelia ne Shiba munange mu nsi wabeerayo abantu b'emitima emirungi n'empisa ennungi naye nga temubamanyi nga kikutwalira obudde osooka omutegeere omumanye olabe nti mukwatagana kati kyekyo ekyange ne Shiba
kubanga tetutandise kati lwakuba abantu bakirabye kati nze ene muyenga nakamalayo emyaka 4 nabeera ekiteezi naje nabeera ekiteezi mu Kasasiro nga abaana bange basomera ku Twin Block wali esomero lya Twin Block naye nga neera Shibagenda n'abakyalira n'ebifaananyi mbirina yes nja bikuwa niwono juzi nakulabye nga agenze visit nga mukwano gwange naye ate ebyo nga tetunagenda mu kamera kitegeera so era nga tuli bulungi ne kati ono bivaayo ko mu kamera kati nolaba abantu nga boogera balaba biki naye love bazimba nzimbe mukwano gwo kutuka ngo wulirwa ddala omufiiringa mukwano gwo tekibata kitandise nakuntono baile kansoke nkumba yoze nga gwe ne mukwano gwo baby Amel yazze ensi yagiguddeko bwati baba kati kyekyo kyetugamba Katonda mulungi era Katonda mwesigwa kitegeera kyekimu ku kirwadde bigambo bibadde binjinji nga binjinji ng'owulira nga nange kenyini kati nze emabega kaawo nga Shiba tannasimuluka mbadde siri bulungi nange bayira aga Katonda mu ggulu mbadde siri mbadde okuva abantu batandika omwogerera nange mbadde siri bulungi omanyi omukyala omuzito ayita mu kaseera kazibu ayita mu kaseera kazibu oba otaddeko gundi social media ne bakubawo ekigambo kino oba owulira bubi ng'omuntu kuba mukwano gwo Shiba ayagala abaana bange kitegeera mukwano gwange kati oba owulira bubi naye ng'ekintu kiri ekize nga mmanyi nti Katonda bw'agamba teri akola ki era nga mmanyi nti buli kimu kigenda kutambula bulungi kuba Katonda disappointing ako kimanyi embeera eno yonna gy'abaddemu obadde ku ludda lwe bw'oti muli ba mukwano omanyi olugendo lwe yatandise gwe wamusookayo obadde ofunayo kaseera n'omubuulira nga maama yamusookayo noga nti munnaye wano bakola bati nti emumbwa yeena ekola bweti ebbanga lyonna ebbanga lyonna banga lyonna tubadde twogeranga naye netwogera bwe tuti netwogera bino lwakuba munaye Shiba mulaba ng'omuntu omukulu nti yeekuza mangu ne munnanga ate Mukama kyenneebaliza ku oyo omwana Shiba wa mirundi 2 kitegeera Shiba mwana muto nga ye ebyaddala era ebintu naye munnange bw'abeera oba ate mu bantu alina ekintu kyayambala gwe n'olowooza nti oba munnange oba ki naye muntu oyo kati mbona ngenda kukola ntya akati bino bigenda kuba bitya biki kitegeera yakubirako ku ssimu nga embeera mutabuseeko ekiro omanyi olubuto terulumya ekiro lwererula ate ewaabwe bwali misana kubanga nali kugundi nali waliwo speekide byabadde ku Sande byabadde ddiwe nabadde ku speekide Nazifa ddiwe nabadde ku speekide Saturday Sunday gye nabadde ku speekide ku Sande awo era lwakubiri ku Sande kuba nali ku speekide y'abaana awo nga bampita kati ewaabwe bazaali sawa nga zaali sawa oba nga 10 ogw'ekiro ndowooza bazaali nga 10 webityo naye nali ku speekide neyo tandika webityo mpola mpola naye Mukama zigenda okubeera ate mukaaga ogweno nga buli kimu kiri okke ng'azadde yasumulukuse bulungi tebamusaze gwe manya yazadde omwana we bulungi ate tebyamulumye kyekikwewuunyisa kuno okuluma kwennyini kubanga nze nina okuluma kwemmanyi okwennyini nti tosobola nakugamba simu obujiji tebyamulumye era namugambye munnaye baze Katonda tebyakulumyemu naako kubanga kati ye nga yeeberera ine nga tebikuluma balugana nti abaana abaluma ababeera abaavu abaana bagagga tebaluma katusabe tulabe naye byonna tewaliiwo ataluma kubanga mwenna musigala mwe musayi gwe gumu omwavu musayi gwe gumu n'omugagga musayi gwe gumu mwenna musigala kyekimu wakati mbigambo bingi ebize byogererwa Shiba nga mukwano gwe wadde owulira otya mbadde mpulira bubi nnyo naye nga sikirina kyakikolera okuleka omusabira mu mbeera yonna mbadde nina musabira kyokka tewali kirala oli musanyufu eriye nasanyuka nnyo nti saawa zaali 6 ogw'ekiro nga nkooye kubanga ku Sande okwo nalina emikolo egyo kumpi yena kuba nalina mu church nina biki waliwo birthday ya Junior biki twali ffenna ku birthday kati navaayo ng'obugere nkooye naye naleekaana nti baatuuka n'oku asikali yali abanyi kiki ekibaddewo bavuze kiki nga naye nembaga tewali
Nasanyuka nnyo. Waliwo statement Shiba gye yateekako before nga tanaba kuzaala n'agamba naye yeeraliikiridde embeera gy'alimu maama we bw'ajjukira maama we embeera gye yayitamu okumuzaala naye nga mu kaseera nga kano ng'asitudde omwana mu lubuto yeeraliikiridde akigenda kubeera kitya. Akisookera ddala Shiba asigala muntu tekimuggyako ka buntu mu mbeera yonna obeeti asigala muki muntu kati omuntu yenna nga first time ye tazaalangako toyinza buteeraliikiriramu ng'omuntu era weeraliikirira lwakuba kale abadde yina engeri gyabikontrolingamu abeera nnyo ku firimu abeera nnyo ng'ayagala nnyo bubebi abeera ku firimu obwo waliwo firimu ezo oba kuliko bubebi n'abeekugamba olunaku ne luziba ng'ali kwebyo weebityo naye nga yeeraliikiramu ng'omuntu nama n'abivaako nadda ku zifirimu ze. Ndabira ddala n'omukwano omutuufu Shiba gw'alina okubeera nagwo. Lwaki? Kati nawe olina mukwano omutegeera nange nina wange ne kati gw'omutegeera. Omutegeera. Ate nno munange si ekyo just omuntu omanya nti ono mukwano gwange. Shiba ali akunyizizzaako ng'abo emikwano we babeera. Ng'abo emikwano we babeera. Era b'emikwano. Nga tonkubira nze nva nako. Abikwano nga babeera era bayenyizaamu. Benyizaamu ng'omuntu naye kane kuno ne surprise birthday era namunyiza. Nanyiga nadde eri mugaguma. Munyiza nga buli kaseera. Omusuulako surprise nga tamanyi. Ati munnange nga nange sintate nkola ekibali bangambye muleete. Mukolokolo n'omutwala ku mukolo bw'atamanyi nako. Future yo ne Shiba eyimiridde tomanyi waliwo omuntu ogamba nti Shiba olugendo lubadde luwanvu wanjisebo kwama tuli nkumaliriza wala na Amelia future wakati wa Amelia ne Shiba ku olugendo tumanyi gye tuvudde n'okulaba nti kati gituuse bokuba mu maaso awo tooki olugendo lwammwe luli lutya. Sinza kugamba nti future yaffe ne babwete okuleka Mukama Katonda yagimanyi kuba Katonda yamanyi eyo maaso biriba bitya binaaba bitya kati sinza kugamba nti ejja kuba bweti ne bweti Katonda yaba amanyi ebyo ebyo twabimulekera. Amelia nga tumaliriza eri omuntu atulaba banaye tuli na Amelia ng'ogyeko nti Shiba muyimbi mukwano gwe na Amelia endongo ogikubye omwaka guno tuguraping up 2024 mukutambulidde gutya ku side ya music endongo etambudde etya? Nze munaye endongo entambulidde bulungi kubanga nze bennanoonya mu ndongo nabifuna. Entambulidde bulungi buli kimu kitambula bulungi ekya music era mpulaninga funayo ka concert omwaka ogujjaawo katusabe Mukama Katonda atusaasire. Amelia emiyo yekuyimba eriki kuyimba kufuna munyo oba passion nga gwe? Teri ayimba nga tayagala kufuna kati gwe kyogamba nze teeke 1 sente nga saagala kuzijjayo. Waliwo gw'osaanaga Jackson njagala bwagazi. Taliyo just oba omusalako kigambo kubanga nange bamanyi ekyogera nti mbu yayimba just kyeyagalire kuki olina wooteeka sente ng'ebyo n'akasente weekali era nnyimba kufunamu mukwano gwange era nfunamu. Booking zijjira ddala ate n'ekirala ndi nfunamu emikwano ate n'ekirala YouTube kugamba nfunamu gwe kyoba omanya nfunamu nawe obanga content creator YouTube ekuwaayo neera ne bwekuwa Amelia YouTube era tekuwa zirala Amelia jasiboga oyagadde tusanyusa ffe abali sikwagala sazula kati ze bingi nnyo kati bingi nnyo byenfunamu kati nina zi contract zange naye zonna nzifuna lwakuba kuyimba okitegeera nti right now nze wendi omuntu kangeze kati nga tugenda mu Christmas twasobola okera ku macha kasitoba nga ntwala abantu webweru by the way ati mbali nkubuza apart from music kirala ekyo nkikola naye sitwala bagenda kola antwala bagenda ku tourism ngogenda kulambulako gwe ngomanyi ngogenda kulambulako ogenda kudda munsi ziri ezimalayo zonna ate ze nsinga kati Canada US nnyo naye nga Canada zino Schengen biki naye ng'ogenda kudda just kuchakalamu kulambulako era oba toyinaamu ssente tojja omuntu analemerayo omulabira wa analemerayo era oba omulaba kubanga mmanya biki by'olina wane biyinza okuzza tulina contract zaffe zituwandiika n'abantu ate mulimu naera abantu baffe kati waliwo famire kati egenda Canada naye olabira ddala nga tebalina kyebeetaaza nayo omuntu analemerayo era omulaba kyova olaba nga nze ntola nnyo obikolagana ne ba
friends bange kubamba manyi manya nti kati bakwano bange bano webiti nze bwengenda nkoma naye kati notwala Viola nze simanyi Viola oyo simanyi kakasante ayinza naye Viola ayinza okukolayo ssente ye n'agamba eno December labayo ayinza okugamba eno December kati neeteekemu $dola zange 10 ng'ezinnya nga zaakulya buli mwana muwala ayinza okufunayo mutwala abamanyi Viola ate n'olunayinza ate nsinga n'okukolera nnyo ne couples by the way kati nze tufuna nnyo abantu nga baagala ba surprise akala omwana naye manyi agendeko wano kitegeera nti agendeko Germany kati omuntu ayagala Amelia omuntu ayagala like ogenda okulambulako nga bwogambye package biki ebyo package yakulambulamu akufuna atya anfuna atya tayinza kumbulwa ajja ku social media zange sendikira ka message WhatsApp akamesa akanamba kali chiki akanamba kange ne wakufuna n'ongamba toyina ka office oli kwa nina office yange awereranya American Embassy akanamba saga nnyo kagaba nnyo kubanga abantu bayinza okunsumbuwa ennyo ate tukikola naye nze nyanyo kikolera nnyo bakwano bange bisumbuwa ebyo nti ate munange njagala kumpitiramu ate biki nedda njagala ojje terakolera ku bantu balinamu ssente ezaddala office eri side eri awo ku American Embassy Suzy House ereranya American Embassy Suzy House awo wow Amelia nga tumaliriza obubaka obusembayo eri bannayuganda abatulaba kubagaliza omwaka nga tugumalako bobaweereza obubaka obw'Amelia banange mwenna abantu abali abatuuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala kumalayo omwaka kumalako mwaka omwaka tugumalako naye ekisinga obukulu ennyo nga tonnasanyuka nti wowe tujjaganye tumalako omwaka okozeemu ki olunaku tututuuseeko obwo obuyimba nga tonnabufuna okozeemu ki olina kyokoze kale gamba nti nzadde ku mwana kale gamba nti wazadde omwana kongs that's nice achievement nene kubanga waliwo ebintu ebimu nga tebyetagisa nnyo ssente naye bw'oba nera tobikoze kiba kibi kati wazadde ku mwana okuzeeyo kamotoka olina byosimbye bikuze nti mu January ow'omwaka guli ngenda kuba nkungula olinayo ku mikwano egyakabi gy'ofunye omwaka guno gukozeemu ki weewale nnyo okubanga ogamba nti omwaka guno mubavumi nze nasinga mu bantu abavuma siwe mudde ne bawulira mubavuma mubasala ebigambo mubete katulaba nti interview gye tukoze ogiraba nti ya mirembe tolina mukyombuuzizza kibi naye nga gwe muliwo wabeerawo ng'ogamba nti nze eno ze nabuuza omuntu ekibuuzo ekimukuulako waya ne mumubuuza ne batamubuuzanga mbeegayiridde ffenna Mukama yatuwa omukisa gwaffe ffe tugwonoona wetegerere tegeera byokola ba mukusanyukira omwaka ogusanyukire nga tomanyi tonakyokozeemu tolina kyogamba nti abannange en achievement yange yeeno nze buli mwaka mbeerako awo era neŋŋamba nti guggwako nze nekiba kinneeraliikiriza kiri ekitweki mu mwaka okuggwako naye nkoze eki guggwako nfudde kyekiddako kitegeera kiteega n'ogamba nti omwaka guno ogulaba nali nsula kiteeza kati nsula muyenga okitegedde wadde naye naye wali ate era si wabi sobozesezza okitegedde oyinza okugamba nti bannange nze luli nno nga nze land title nze weŋŋamba nti nguze ettaka ngula ndagaano naye kolona nnaku kati ze namukwano gwa kyapa okitegedde notamagamba kubanga ebintu bino tebyenkana muganda wange abantu abamu bagenda ne bagamba nti shata twewanirako yazimba nange nene ennyumba naye yiye eriwa neyooli eriwa okategedde akantu ako wazimba omuntu agenda na eyooli eriwa neyange eriwa kati awo nze wensingira ku bantu manya nsingako okitegedde oyinza okugamba nti ono tammanyira naye naffe tupangisa okitegedde naye osulawa nze nsula ku ntero osula namasuba naye kakati oli ne wabeerawo ng'asula mitiyanna naye nga mwenna mulimu kwegagalanya nti mwakola ki mupangisa teyenkana naawe wantebe roadi emizigo gyo ogizimbye namusindwa kati ate oyagala kwepimaapima n'omuntu tutegeere level zaffe obulamu bugenda tunyumira kubanga buli otategeera level yo omuntu aba akuwa obusungu every time olabanga mwabenkana kumbe temukola ki so bannange mbaaniriza nnyo mwebale kutulaba mwebale kwagala mwebale kukola thank you so much wow bwe tutambudde na Amelia omwaka tuguwunzise ffe tewali kitutakoze